إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tumwebaza wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala mtozo waffe omulungi owekitibwa gwetusaba era gwetulajanira ebbanga lyonna okutukuumira ku ddiini ey'obusiraamu tugifiireko. Allah tutaase okubeera nga tufa nga tubadde mu abo abalina amasabo oba abagenda mu masabo oba abakola ekika kyonna mu bika by'okugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo yenna alifiira ku mbeera ey'ekishiriku, alifa nga yalula abalongo, alifa nga alina essabo, alifa nga ali mu abo abagenda ettanda mu biggwa n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo, abo babeera bazikiridde wala iyadhu billah. Kakati ab'ebitiibwa bakkiriza tulina wano ebibuuzo by'enjawulo, naye tugenda kubyanukula mu ngeri erimu engeri y'olukwakwayo olutonotono biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ninsaba Allah subhanahu wa ta'ala bibeere nga bitegerekeka bulungi. Kibuuzo ekisooka kyavudde wa muganda waffe Bwagala Wamaanyi ali London. Muganda waffe Bwagala Wamaanyi nga kyamiddeko katono. Erinnya lino Bwagala Wamaanyi liyinza okuba nga linnya lya lugero oba linnya nga lya kintu kyonna mu ngeri yonna, naye abantu kituufu bayinza okuba nga Bwagala Wamaanyi, naye obusiraamu bo teri kubuusabuusa kwonna Bwagala Wamaanyi. Yagamba omubaka alayhi salatu wassalam ti al-muslimu al-qawiyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-muslimi ad-da'if. Omusiraamu ow'amaanyi yasinga obulungi era yasinga n'okubeera omwagalwa eri Allah okusinga omusiraamu omunafu. Wabula amaanyi wano agoogerwako ge g'amaanyi agagasa obusiraamu, so si amaanyi ag'omuntu okubeera nti nno asobola okubeera nga agenda mu jimu neetikka obuzito nayingira mu kisaawe nakuba banne n'abajjamu amannyo n'ebifaanaganako bwe bityo. Nedda, Bwagala Wamaanyi, obusiraamu nabwo Bwagala Wamaanyi yaliwo oyo al-muslimu al-qawiyu, alina kuwa imeri physical, kuwa amaanyi agali physical genyininyini ag'emikono ag'embavu, ago amaanyi naye nga gagasa obusiraamu. Era mu ngeri y'emu amaanyi ag'omuteeko ogwokubiri ge maanyi aga imaani, obumalirivu mu kutaasa eddiini ow'ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala, obumalirivu mu kunywerera ku ddiini Allah subhanahu wa ta'ala nga tofuddeyo gundi ne gundi bagenda gamba ki. Ago maanyi obumalirivu mu kubeera nga ogenda kulekayo Allah kyatayagala nga tofuddeyo gundi ne gundi bagenda gamba ki. Obumalirivu okubeera nga ogenda kuyimirira mu maaso g'omwoyo ogukake okukola Allah byayagala wadde nga gubaye tegubyagala. Obumalirivu okubeera nti ogenda kuyimirira mu maaso g'omwoyo ogwo ogusiiseeko Allah byatayagala wadde nga gwo gubadde gubyagala nnyo. Kati Bwagala Wamaanyi, kati amaanyi ago obusiraamu bwagoogerako mu ayaati nnyingi nga amaanyi ag'emiteeko ebiri obusiraamu bugawa ekitiibwa era nga bugaagala nnyo. Anti Nabbi Musa alayhi salam bwe yamala okudduka Firawuna n'agenda e Madian, bwe yatuukayo n'asanga abaana abawala ababiri nga bali mu kubeera nga bali awo balemeddwa okubeera nga basena amazzi, n'abasenera amazzi ne bagenda, n'atuula wansi w'ekiti ne yeebaka n'agalamira, tamanyi kigenda kuddira mu nsi empya gy'ayingidde. Kaakati omuwala ewaka n'ajja n'agamba kitaawe n'amunyumiza, Allah n'asindika omwalo n'ajja n'anona Nabbi Musa alayhi salaamu n'ajja ewaka. Bwe yajja ewaka yagamba nti ya abati sta'jiru, omuwala yagamba nti ya abati sta'jiru, wange gwe taata omusajja oyo muwe omulimu abeere nga awangala naffe atukolere. N'agamba nti inna khayra man ista'jarta al-qawiyu al-amin, kubanga omuntu asinga okubeera omulungi mu abo babeera nga omuntu akozesa ye muntu alina amaanyi n'obwesigwa. Al-quwwa wal-amaana, ebitende ebyo ebiri kizibu okusinkana muntu omu, ebitende ebibiri ebyo kizibu okusinkana muntu omu, wabula oluusi abaako n'ekimu ng'ekyatakirina. Kati quwwa waneeyogerwako etwalira mu quwwa ya maarifa, okumanya quwwa y'omubiri
kakati yo singano omuntu nga alina experience mu byobusuubuzi nenga talina bwesigwa kati kawi ne talina amaana experience ye kuwa amaanyi ne talina amaana omulala n'omusingana ng'alina amaana musajja mwesigwa nenga bomwe maaliyo ate agenda kujonoona kati batono nnyo b'osiŋŋaana ng'alina kuwa ne amaana era ebiseera ebisinga ogenda okumutuukako nga n'omulala yamukusooka dda wahakaza lwaki kubanga ebyo bitendo ebyo tebijja kusinkana mu muntu naye nga byali bitendo by'abannabbi nga bw'obudde nabbi Musa alayhi salaam era mu ngeri yemu Allah yayogera ne ku nabbi Daawuda n'amugamba n'aboogerako Daawuda ne Sulaimaani mutabani wa Daawud Allah yagamba nti dhal aidi wal absar baali balina al aidi ay quwwa wal absar ni maarifa baina quwwa oyamaanyi n'okumanya byombi neberanga byabukuŋŋaaniramu nabwe kityo Bwagala Wamaanyi London sawa Allah amukuume muganda waffe abeerenga amuwa amaanyi ag'emirundi ebiri amaanyi g'okumanya n'obukenkufu n'amaanyi gennyini ag'omubiri era mu ngeri y'emu abeerenga amuwa ne imaani eyo eba ekola amaana inna khayra man ista'jarta alqawiyyu alamin abuuza ekibuuzo agamba nti era okuwulira music alina emu ku radio station zayogeddeko amannya wano n'agamba nti oluusi music yo n'abeera nga bamukuba mu intervals baseeka bamuddemu katono oluusi abasomesa n'abeera nga bateekamu music oyo n'agamba nti kikkirizibwa ekintu ekyo okwanukula nti music yenna mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ali haramu music yenna alimu ekivuga mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ali haramu ekiri mustafina ekijululwamu wano ye mukyala yekka akkirizibwa okubeera nga bakuba amataali ku mikolo ebiri imma ku nnaku ezaidi oba mu mbaga zaabwe ng'abakyala amma abasajja tetukkiriza kuba mataali tetukkiriza okuwuliza music yenna hatta n'abakyala tebakkiriza kuwuliza music yenna wabula bo bennyini bakkirizibwa okubeera nga beekubira amataali ne bayimba ennyimba zaabwe ezitaliimu kubuuka nsalo z'owekitibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nabwe kityo ekintu kyonna ekirimu music oyo ng'alimu ekivuga ekintu ekyo kibeera haramu mu mbeera gye nnyonnyodde bulungi emabegaawo oba kisinga ndo ku leediyo ya busiraamu oba omuyimbi ayimba n'enkoofiira kigateeko ddala n'ekibuuzo ekyabuziddwa ku muyimbi owookubiri naye yayogeddwa amannya sigenda kugoogera wano ni mumanyifu yaga nti abayimbi abafaanaganako ng'oyo n'ebyo bye bakola eby'okuyimba bikkiriza mu ddiini y'obusiraamu nedda omuyimbi yenna oba ayimba taddeko enkoofiira oba ayimbira mu kanzu oba ayimba simanyimba zaidi oba ayimba biki byonna ebintu ebyo byonna biri haramu music ali haramu yerimu ku mazambi mwana wattu amanene ate agazaala amazambi amanene okuwuliriza music tekigenda kukyukamu mwana wattu bwekito bwe kiri tekigenda kukyukamu bwekito bwe kiri ddamula y'obusiraamu bwete bweri imma abantu bagonde bayingire ejjana oba bakakanyale bagaiti kati ensi ekyuse buli muntu alina leediyo wondonde kakati ndakyawangala atatu alina leediyo agenda kuwanga ate nga tawuliza music n'ebifaanako bwe munnanga ali haramu ate oba kiwulye kino wallahi linyingi ttoni ng'erimu luyimba olwo oba oli mu kuwuliriza music era oba ofunye ezambi buli ebakubira ne luyimba eryo zambi buli ebakubira ne luyimba eryo zambi buli ebakubira ne luyimba oba luyimba lwakinnansi oba luyimba lw'abayimbi ab'ebweru oba ebbanga lyomalanga luyimba lulimu ekivuga munnange manya nti nno ekyo kyokoze haramu gende bw'osula ng'oga nti luno si luyimba bagiyita linyingi ttoni luno si luyimba bagiyita linyingi ttoni eno kino si kifaananyi eno bagiyita katuuni ogwo nna kuzannyira ku ddiini yammwe awo ekitiibwa eddiini ebintu ebyo abyewale era mu ngeri y'emu omuyimbi singa yeeyambisa obusiraamu nga ekyettunzi kwegamba ng'ekintu kyakozesa mu nnyimba ze kwegamba nga ye eddiini ye byonna byateekako ebintu by'obusiraamu abiteekako olwako asobole okubeera nga abasiraamu gwe bayita mu mikolo gyabwe gwe bayita ku mbaga zaabwe gwe bakola ate n'ebifaananako bwe bityo ekyo kimwongereza mbi okugejja okubeera nti nno yeeyambisiza n'eddiini eyajja okulongoosa abantu okuyimirizaawo obwononefu ezzambi ligejja ne kubisaamu emirundi
So singa agamba nti ziwadde ngwa mu zambi lino nendi musiraamu nyina okusigana identity yange ey'obusiraamu n'embeera ey'obusiraamu tetugamba ng'omutula bwayinza okugamba nti nedda aswaza emaatha ti ebintu ebyo alina okubeera nga abijjako nedda tugamba teriri zambi alirina ate kyabagondeddemu Allahu subhanahu wa ta'ala akimugonderemu wabula amanye nti nno bw'abeera ku mbeera eyo ojjako mu kugiwangaalirako ali mu kukuŋŋaanya mazambi amasuffu mu maaso g'ekibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ali mu kuŋŋaanya mazambi amasuffu mu bungi mu maaso g'ekibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ali mu kuŋŋaanya mazambi amasuffu mu bungi mu maaso g'ekibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yeewala amazambi ago ddala ddala bw'aba ayagala okufuna obutebenkevu ng'avudde mu duniya eno. Naam, ensonga ey'okubiri muganda waffe abuuza nti okusaala essala etaliiko bujulizi kikkirizibwa. Amakulu omunaayimira gati kansaale naafuna wuzu naayimirira wantu wonna nasaala. Osaala duha nedda, osaala egundi qabliya oba baadiya nedda, osaala ki tamanyi niyagamba nti nze njagadde nina akadde ndaba ndifu njagadde nsaaleko. Kikkirizibwa okwanukula nti ye kikkirizibwa munnange muganda wange omusiraamu yenna ali eyo. Ekyo kyekiyitibwa annafulu almutlaq. Annafulu almutlaq ekyo kyekiyitibwa annafulu almutlaq. Era eyo yessala ey'ekika ekyo egaanibwa okusaalibwa mu biseera essala mwe zaagaanibwa okubeera nga zisaalibwa. Nga ki? Oluvannyuma lwa asiri, nga ki? Oluvannyuma lwa fajiri, nga ki? Oluvannyuma lwa byebiseera ebyo, oluvannyuma lwa asiri, oluvannyuma lwa fajiri. Ebyo ebiseera essala ezaagaanibwa okusaalirwawo ze annaful almutlaq. Naye buli ssala yonna min dhawaati al asbaab mu ssala ezirina ensonga ezimanyiddwa okkirizibwa okuzisaalira mu biseera ebyo. Okkirizibwa okuzisaalira mu biseera ebyo. Kyokulabirako singa omuntu ava eri nga kawuli ya jumuhur eraga nti tahiyatul masjidi eri sunna si yatteeka, n'oyingira omuzikiti oluvannyuma lwa asiri okkiriza okusaala? Naamu. Lwaki? Kubanga ekyo osadde lwa sababu ya tahiyatul masjidi. Era mu ngeri y'emu singa maadha katugambe ki ya rabbi almuhim essala yonna mu ssala ezirina ensonga, essala yonna mu ssala ezirina ensonga ndoza example ya tahiyatul masjidi emala. Essala yonna erina ensonga nabbi gyannyonnyola nti eneekolebwa kino okkiriza ogisaalira mu biseera ebyo. Naye essala ezitalina ensonga zizitibwa annaful almutlaq. Okkirizibwa omuntu okuyimirira omaze okusaala essala ya dhuhuri, omaze n'okusaala eraka bbiri eza baadiya, obudde buli awo wakati wa dhuhuri ne asiri, n'otawaaza oba obadde olina wuzo kati kansaaleyo eraka bbiri, n'osaala eraka bbiri. Kikkirizibwa? Naamu, yajuuzu. Ekyo kiyitibwa annaful almutlaq. Nga bw'olaba nti waliwo omuntu akkirizibwa okusiiba okuli mutlaq, akkirizibwa okugamba ku lunaku olwokusatu naga nti leero kansiibe. Osibirwa mande lulyo lwa sunna olwo nabbi lwayogerako? Nedda. Osibirwa kuna lulyo lwa sunna nabbi lwayogerako? Nedda. Osibye gundi ashura oba arafa? Nedda. Kiki? Ekiyitibwa annaful almutlaq. Okkirizibwa okubeera nga okola gundi eyo annaful almutlaq bikkirizibwa. Omuntu akkirizibwa okubeera nga ali Makka si biseera bya hijja, tali mukola tawaafu ya tali mukola umra, wadde okubeera nga ali mukola hajji n'agenda Kaaba neetolola Kaaba, yajuuzu. Nakola tawaafu ku Kaaba, yajuuzu. Obudde bwonna wayagalidde okikola era ebeera ibaada nene gy'abeera akoze. Kyatakkirizibwa yessa'i bayina safa wal marwa. Ekyo tokkiriza kukikola okuggyako ng'oli mikolo gya hijja oba umra. Naye okwetolola Kaaba mu mbeera ya bulijjo tawaafu Kaaba okkirizibwa. Wahakadha eziyitibwa at-tanaful al-mutlaq. Kakati omuntu bw'abanga akoze ibaada efaanaganako bwetyo, ekisookera ddala nabbi sallallahu alaihi wasallam yazikubiriza abantu okubeera nga bazikola, nga hadithi egamba nti alaika bikathrati sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajda illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta anka khati'a. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba sahaba yitibwa Iyadh ibn Himar, yamugamba ti alaika bikathrati sujud, yitiriza nnyo okuvunnama, amakulikirizo nnyo okusaala essala za sunna. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajda, tovunnamira, tekiriyo kubeera nti tovunnamira Allah, tewali olwovunnamira Allah
إلا رفعك الله بها درجة كجاك الله سبحانه مدارا وحط عنك بها خطيئة كجاكو إلى مجري يمون نابيرانغا أكجاكو الزامبي بولي السجود جوكولا ونفيغا ووشي والوين سويبان جباكولا أجمع الصلاة ناسينا نابانتو ngorede bali ku sujudu kikyakola ina sigalanga imidde bamalirize byonna bayimille bamusange talina gavunnama omuntu ategera hadith eno bwatuuka nasanga ngali ku sujudu ayita bestakibira n'agenda ku sujudu wansi lwaki fa innaka lan tasjuda lillahi sajda illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta anka biha khati'ah fa innaka la tasjudu lillahi sajda illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta anka biha khati'ah buli wovunami Allah subhanahu wa ta'ala buli wovunami Allah subhanahu Allah kusitula madana kendezako ezambi nabwe kityo omusiraamu afaayo tayinza kubeera nga asubwa embeera efaanaganako bwetyo era tolowooza nti nno eyo sujudu omuntu gy'avunnamye nti ekuleka ku madala ge gamu mu ssala nga ggwe atagivunnamye nedda oyo ayina kyakukulembeddeko mu ssala eyo ayina kyakukulembeddeko mu ssala eyo gwe kyotafunye wadde ogenda kugenda oddeyo oliwe kubanga naye ajja kuliwa ne eyo sujudu gyayongeddemu eyo gyolabye gyasiŋŋanye gyotasiŋŋanye ayina kyakukulembedde mu ssala nabwe kityo lekakuddaawo otuuke mugundi oyimirire nti kasooke bamalirize ne bagenda ku sujudu esooka ne batuula ne bagenda ku sujudu eyokubiri ne balyoka bassuka naawe nolwokweta takibira ng'obedde oli mu layini oyimiridde mbu bakusooke bakusanga awo nedda oba oli mu nsobi bw'otuuka mu layini leeta takibira ogende butereevu wansi obeere nga ensonga eyo ogikola mu nkola efaanaganako bwetyo wabarakallahu fiikum. Ono muganda fabuzaako ina mchala gwabuzaako ambuzaako embeera ez'enjawulo agamba nti bw'aba asala ina akayinja akateeka ku ttaka emikono tagifunga n'ebira byayogedde eyo y'embeera y'abashiya eyo y'embeera y'abashiya abashiya tebafunga mikono mu ssala abashiya mu ngeri y'emu bateeka akayinja wansi kwe bavunnama eyo yembeera y'abashiya barrafida bw'obalabe nga bakola bwe batyo manya nti oyo mushiya tokkirizibwa kumusalira nga afudde tokkirizibwa kumunaaza tokkirizibwa kugoberera ntaanaye mayiti ye tokkirizibwa kumuzika mu nimbo z'abasiraamu wadde omusabira ekintu kyonna kasi omulaba nga yembeera gy'abadde awangalirako kubanga abadde mushiya oba yeeyita mushiya oba teyita mushiya eyo yembeera ye eyo yembeera y'abashiya kubanga balina tukuya beeyita bagaana okweyita kibali kibayita attukuya wabula ekyemikono tekayo birowoozo singa abeera nga omuntu akoma ku kyamikono kyokka ekyo ekyemikono si kyabashiya bokka nedda waliwo n'ebinja ebirala byabanabida abaabula ebikosa ekintu ekyo nga bayita ba ibadhiya be basiraamu asinga mu ggwanga lya Oman bayita ba ibadhiya bali nnyo ne mu bizinga bye mu kizinga kye Zanzibar gye bali nnyo kubanga abantu abasinga obungi abagenda mu East African Coast eyo naddala eyo ye Dar es Salaam bizinga bya Pemba Zanzibar ebyo baali mu ggwanga lya Oman nabwe kityo amazhabu gaba ibadhiya gagendayo mu bifo ebyo nabwe kityo ekyomuntu yenna aba nga tagolola mikono tugamba nti yateekeddwa buteeka kubanga mukafiri kubanga olwo abakikola naye gw'olabanga agasseko n'ekyokuvunnama kayinja ekyo tewali akikola okuggyako barrafidhi bakikola nabwe kityo ebitendo byombireewo babirina saate ba ibadhiya batubavunnama ku buyinja nedda era ba ibadhiya tetugamba nti bakafiri basiraamu ba ibadhiya basiraamu firqa min firaqi al-khawarij kibinja mu bibinja byaba khawarij ebyedda byagenda bizaaba ne biyingira mu madhhabu gaba mu'tazila ne madhahibu amalala mangi no basingana nga bali fi dhalali al-mubin naam waliwo ekibuuzo wano musiraamu agamba nti alina obukadde bwa siringi 20 bwabadde nabo okumala ebbanga lya myezi 6 agamba nti nno obukadde obwo yatuuse n'abukolamu edduuka kati abuuza nti edduuka eryo alina ddibalira mwaka mupya alyoka aliweemu zaka oba edduuka eryo lisigala litambula butereevu n'omwaka guli amakulu nga libuzayo bubuza myezi 6 abeere nga aliwaamu zaka okwanukula nti ekyokubiri kye kituufu
edduuka eryo libuzaayo myezi 6 gyokka obeere nga oliwaamu zaka olw'ensonga al-umla al-waraqiya tudam ila al-urudi at-tijara. Ensimbi enkalu zigattibwa mu by'obusuubuzi mu kubeera nga ziweza nisaabu, nabwe kityo emmaali eyo etambulira wamu. Ensimbi enkalu n'ebyobusuubuzi ebintu ebyo ebibiri bitambulira wamu, tebyawukana. Nabwe kityo bw'obeera nga obadde olina ensimbi enkalu, kubanga ensimbi ezenkalu zikakatibwa okubeera nga oziwaamu zaka millions 20 ziri waggulu wa nisaabu. Nisaabu etwogera ennaku zino eri mu millions 12. Kati millions 20 obviously ziri waggulu wa nisaabu. Bwe ziba nga ziri waggulu wa nisaabu millions ezo 20, kiba kitegeeza nti nno ebbanga ly'omazenga ozitambuza bw'ozikolamu bizinesi yonna ey'eby'obusuubuzi nga lya busuubuzi, obala bubazi, ogenda bugenzi n'obala omwaka, obanga zibadde zitambuddeko emyezi 10 oba obuzaayo emyezi 2 gyokka obwezaka mu bizinesi yo. Zibadde zitambuddeko emyezi 2 oba obuzaayo emyezi 10 obwezaka mu bizinesi yo eyo. Obutafaanaganako n'okuba nti nno millions 20 mathala oziguzeemu embuzi ez'okulunda. Kati ate awo embuzi z'oguze ez'oguze ezo muteeko mulala ogwa zaka. Ensimbi tezigattibwa ku mbuzi. Nabwe kityo kati tugenda kulinda embuzi ezo bwe zinawera embuzi 40 ne ziyitako omwaka nga zitawera 40 n'okudda waggulu, olwo tugambe olyoka ow'ezzaka mu mbuzi ezo. Ate awo tugenda kugamba kw'ezzaka mu mbuzi ezo nedda. Kino kikola ddi? Ng'ensimbi z'obadde olina ensimbi nkalu n'obeera ng'ozikozeemu ekyobusuubuzi. Era mu ngeri y'emu bw'oba obadde olina gold ng'alina omwaka atambula mathala atuuse mu myezi 8, kakati awo oyagala okubeera ng'owa zaka n'osala gold yo n'omutunda n'okolamu ekyobusuubuzi. Ekyobusuubuzi ekyo toddamu kibalya mwaka mupya, ogenda bugenzi mu maaso n'okubala emyezi egisigaddeyo n'owa zaka. Ne silver bw'atyo. Ebyo ebintu bisatu bitambula butereevu ne urudhi tijara: gold ne silver n'ensimbi enkalu. Bw'obaako ekintu kyonna ky'obadde ekimu ku byo ekyetengeredde n'obeera nga gold omutunze n'okolamu edduuka, oba toddamu kubala mwaka mupya, kubanga gold agattibwa ku by'obusuubuzi, silver agattibwa ku by'obusuubuzi, ensimbi enkalu zigattibwa ku by'obusuubuzi. Nabwe kityo omwaka gwakiri ky'oggyemu gubeera gumala. Era nga tukitwale ku opposite nti obadde olina ebyobusuubuzi, obadde olina edduuka lyo liri mu myezi nga 8, kugamba oliwaamu omwaka, oliwaamu zaka buli mwaka. Kakati guno omwaka libadde litambudde nga lituuse emyezi 8 ng'obulayo emyezi 2 gyokka obeere ng'owa zaka. Kakati edduuka eryo n'osalawo n'olitunda n'ojjamu ssente zo enkalu n'osereka mu bbanka. Ensimbi ezo enkalu z'oterese ogenda kuzibalira omwaka mupya kwanukula? Nedda. Ebyo ebiri bitambulira wamu. Ezo ensimbi enkalu zibuze emyezi 4 gyokka obeere ng'oziwaamu zaka, kubanga ebyo bitambulira wamu. Tugambye eki? Ekintu eky'ebyobusuubuzi, so si kintu kirala kyonna. Ekintu ekirala kyonna ebyo birala. Naye bw'obanga ensimbi ozikozeemu ebyobusuubuzi, ensimbi nga zibadde already ziwera nisaabu nga zitambula, zirina okuba nga ensimbi ezogerwako zino nga ziwera nisaabu. Eziba zibadde teziwera nisaabu, nedda, ekyo kirala. Naye zibadde ziwera nisaabu n'ozikolamu edduuka tolibalira mwaka mupya. Edduuka libadde liwera nisaabu n'olitunda n'ojjamu gundi nga libadde liri mu kubala mwaka ligenda mu maaso n'ojjamu ensimbi. Edduuka eryo mu ngeri y'emu teririna mwaka mupya. Era mu ngeri y'emu ekintu ekimu bw'okikyusaamu ekintu ekirala ekirimu gundi y'emu, ekiri mu jinsi y'emu. Ekyokulabirako, oyinza okuba nga obadde olina edduuka nga litunda ngoye. Edduuka eryo n'olitunda n'okolamu edduuka nga lya spare. Liri ly'otuuze libadde lyangoye nga liwera nisaabu era nga litambula liri myezi nga 5, kwegamba bwe ngamba liri myezi nga 5 tegeeza mu kubala zaka, kubanga zaka
bw'omala okweza nisaabu wateekeddwa okuyitawo omwaka olyoka owa zaka. Kakati libadde litambula oli myezi nga 6 oba 7 oba emyezi gyonna n'olikyusa n'okulamu era sipeera libalira omwaka omupya nedda. Lwaki? Kubanga kintu kiri mu kategore y'emu, ky'okyusizaamu kiri mu kategore y'emu, kiri mu maali ey'ebyobusuubuzi. Mu maali ey'ebyobusuubuzi. Nabwe kityo emyezi gibadde gibulayo gye gyokka egitambula n'obeera nga owa zaka. Era mu ngeri y'emu, mathala omuntu ayinza okuba nga abadde alina gold we mu nnyumba yamutereka n'amala naga nti n'alaba carat endala eri mu nsimbi ezawaggulu, gamba eri mu quality eyawaggulu ya gold, naga nti gatunda gold ono omunafu kugamba owa quality ya wansi n'agulamu gold wa quality esituseemu. Abaffe gold oyo amulinda omwaka omupya nedda, tambalya mwaka mupya wabula emyaka oba emyezi oli gold gy'abadde atambudde kwagattira kubanga kyakyusizaamu kiri mu kategore y'emu. Ebyo nno munnange bwe bityo bwe bitambula. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe kubeera nga tuteeka mu nkola amateeka ge n'okubeera nti abasiraamu tukubirizibwa okubeera nga tuwa zaka, tunyiikire tuwe zaka. Abantu bangi bagayaavu mu kuwa zaka, bangi bagayaavu mu kuwa zaka, so nga bannange zaka eriko ebibonerezo biyitirivu. Zaka egenda kusiranyiza abaddu mu bbaliro. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atutaasa atusonyiwe ffenna. Naam. Ekisembayo muganda waffe agamba nti ayina omukozi we si musiraamu naye amukolera bulungi emirimu gye. Kati agamba nti agenda kufumbiza muwala we. La shakka nti ebigenda okubeera ku mbaga ebimanyiddwa myenge, ndongo, biki byonna. Kati agamba nti ayagala nekenyenyini abeerewo. Kati agamba nti akola atya? Ekibuuzo kino bw'oba oyagala ansa ey'obusiraamu ekutula ensonga eri nti Allah subhanahu yagamba ti wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambagane mu kyonna ekirimu okwisa obulungi n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, temuyambagananga n'akatono ala al-ithmi kukunyiza Allah subhanahu wa ta'ala wal udwan n'okubuka ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo tali kubuusabuusa nti embaga y'omuntu afaanaganako bw'atyo byonna ebigenda okugibeeramu athaamu, mazambi, myenge, ndongo n'ebirala bingi ebimanyiddwa by'osiŋŋaane ku mbaga z'abamu ku basiraamu watya ate embaga y'omukafiiri. Nabwe kityo ansa ey'enduli yeeyo nti nno tokkirizibwa kuyamba ku muntu yenna ku kubuuka ensalo z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubeerawo n'obeerawo gwe fizikale nti ogende ku mbaga ate ekyo kyo kiri muwakkiriya nti tokkirizibwa n'akatono kubeera wantu waliikolebwa binyiza Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah bwe yagamba fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Allah subhanahu yatugaana okubeera nga tutuule wantu wonna ewali okubeera nga ajeemerwa okutuusa nga embeera eyo evuddewo. Nabwe tokkiriza kubeera nga obeerayo. Kakati nkoze ntya omuntu bannange mukwano gwange bamusajja nkoledde biki. Yes, emigaso mingi gy'omufunyeemu bw'oba ddala ng'oli musiraamu omulungi amanyi okuzzaayo obulungi. Omusajja oyo yina bingi by'osobola okubeera nga omukolera, okubeera nga osanyusa omutima gwe olw'ebyo by'akoledde, naye nga tobuusa ensalo z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo noonya engeri yonna kugamba gye weewala okubeera nga obaako kyonna ky'oyamba ku mbeera eno erimu okubuka ensalo z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyokka mu bulamu bwe obulala obukwata mu mbeera ze zisali okubeera nga abuuka ensalo z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, omukolera ekintu ekisobola okubeera nga kitebenkeza emutima gwe wabanga alina kyonna kyafunyeemu olw'okuba tumukwatiddeeko ku nsonga efaanaganako bw'eti. Wafaka Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.